Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa ogwayasaruna. Tuli mu book Iqra, tuli mu volume ya 5. Tutandika butandisa alhamdulillah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismika no sinyonyola because buno nabunyonyodedda olajja kubuuza lwaki eno alif tebagisomye nabyogedde kodda mu video ezikoze ki eziyise, so sigenda kukola kibiddamu. Just scroll down rabe gye twatandikidde. Bismika mal qari'atu okitegedde oyagala kusoma ta onoga nti mal qari'atu ng'ogenda kuwaki kuyunga ayeddako tuvudde waawo. Wal'adiyati eno aini ewangazibwa kano kafatha madde ntugamba nti wal'adiyati tuvudde waawo. Wal'adiyati atinaga nti kino ekitabo kirimu ebigambo byonna ebiri mu Quran byonna. Kati gwe bw'onooba oddeeyo n'osikolinga ng'olaba bividiyo ebyobuse kugwamanyi, you follow this book ate nga nkigabira bwereere. You come to my inbox ku namba eziyitawo ku screen nkikuwere bwerere insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam, tuli wano. Bil marhama oba bil marhamati fil ardi eno ya efudde ne alif nefa nosoma lam yayina sukun tekubuzaabuza nti alif nedda. fil ardi alal afidati oba alal afida eno bugana kujiyimirako efuka haau eya sukuni kitegedde nevuga da kitegedde alal afida kategedde kano akasomye otya nedda kantu akasomye edda nti eno alifu efa neno nefa okitegedde efa so tuga nti alal afida okategedde. Then tuli wano fil jahimi fil eno ya efane alif nefa nosoma lam because lam yina sukun tuga fil jahimi ologa nti fil jahim nosako sukuni ku mim. Lil kafirina oba lil kafirin. Wal mushrikina oba wal mushrikin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.